mulimu sente z'oggula enku firewood enku n'amanda kyako biliyoni 17. Nabuuza abagayi wa gavumenti mugenda kwokya kukalirira Uganda kugyokya biliyoni 17. Kale oye mubaka Ibrahimu Ssemujjunganda akutotolera bajeti y'eggwanga abasajja we bagitemye motoka y'enku biliyoni simanya mmeka iyanda ensimbi ya Uganda ebonye anyway bingi bye tugenda okubeera nga twogerako wabula mu ebyo tugenda kwogera ku Speaker wa Parliament Right Honorable Anita Among oba Triple A avuddeyo n'agamba nti eno Parliament ab'oludda oluvuganya ey'ekkumi temulimu b'opposition n'ey'ekkumi yabanyize dda tebalina kye bagamba. Mu ngeri yemu tugenda kwetoloolerako ku musango gwa Honorable Muwanga Kivumbi. Bannamateeka bavuddeyo ne bagamba guno omusango gavumenti eyina kyevunaana Muwanga Kivumbi okuggyako okugaana obbakolera mbu baleeta ddiiru ne bamugamba va mu NUP jangu otukolere n'agaana. Ne bamugamba nti omusango omulala bagamba ogutali ku charge sheet naye omusango omulala gwa kubeera mu myuka wa NUP. So ne leero bamumye bail ne banne bwe bavunaanibwa. Guno omusango gwa byabufuzi. Muwanga avunaanibwa kubanga ye vice president w'ekibiina kya National Unity Platform. Omusango gweyaza omusango gw'okubiri oguvunaanibwa Muwanga gwe mutajja kulaba ku charge sheet bamutuukirira okukyuka n'agaana okukola ki. Tugenda beera nga tubitunuulirako. Mu nsonga endala tugenda tunulira ku nsonga oba kuteeka Protection of Sovereignty Bill. Bannamateeka, bannabyabufuzi, bannaddiini, abalwanirizi b'eddembe ne bekikwatako mu ggwanga lino nga ne World Bank ogireese n'ogigattako baavudde ne bagamba kikafuuwe eryetteeka fu bwe fufululufu. Leaders in Africa have 3 characteristics. Number 1, they fear people they lead. This law shows fear. Number 2, they deceive or they lie people they lead. The intention of this law has a lot of lies. In fact, World Bank yagambye endagaano ezimu zeyina ne Uganda egenda kubeera ng'ezisazaamu singa etteeka eryo terizaayo oba teryesonyiwa. Ne tugamba ffe abayimiridde ku kwewola obwewozi bwe balizaayo tunaakola tutya. The sovereignty of Uganda was sold long ago when you engaged yourself in heavy debts which are supposed to be paid by our grandchildren, by our children. The sovereignty, you are slaves to other nations where you borrow money. Now what sovereignty are you now relating to sovereign Uganda here? Go and fight the debt and free Uganda, and the sovereignty will be there. Please don't shut up and close Ugandans. Nabyo tugenda beera nga tutambula nabyo mu ngeri y'emu. Olunaku olwaleero Ministry eya Internal Affairs ekutte tubayita abagwira ba foreigner abali eyo mu 203 n'omusobyo. Bano nno ng'ebalanga kujja mu Uganda ku mpapula ezitali ntuufu, abalala kola business bannayuganda zibalina okukola, bali wano mu bumenyi bw'amateeka n'ebirala ebiri bwe bityo bakwatiddwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinzidde mu America eyo n'agamba nti yayogedde ku misinde yayogedde ku misinde n'agamba nti nanyini misinde yagitidde teyalinyeeyo. Nanyini misinde teyalinyeeyo naye kenyini yagitidde kyokka teyalinyeeyo ate n'anenya banne abatalinyeeyo.
bagenda mufunamu obuzibu. Nabadde ne birthday yango baba yamusanza aganga idewa yeke nyini tabadde ku mukolo gwe kubanga amanyite gusanide guflopinze naye kenyini gumuswaza naye ali mu kuyomba abakulembera amaje nga sibalabyeyo. Anyway, wetugenda okubeera nga tutambulira olunaku olwaleero leero tetukoledde mu studio tuzzeeko wabweru. Katikkiro yagamba batuuleeyo mu buti ne data ow'ebitaano tutwala omukisa guno bategeeza data tabangako wa bitaano. Leero tusazeewo okukolera eno era mugenda kunzikiriza nsooke mbawe musajja mukulu chairman ababuuzeeko ate tujje tutandikiraawo. Chairman, nkuwanirizaako ku edition ey'omukati. Buuza ku bantu tusumulule ebigambo n'abali abatulaba n'okutuwuliriza. Lwaki abantu bakisa wamma twagadde ka environment kano tulenga tukyusaamu n'emibiri gikyuse ku diet. Yes. So mbalamusizaako nnyo mwenna abakyala n'abaami gye musinziira kutulaba n'okutuwuliriza abali wano mu Uganda n'abali wabweru w'eggwanga. Tubeebaza gyonna gye mukola. Mwebale eddala. Twala omukisa guno okusaasira ku bannaffe bonna abalina ebizibu byatuuseeko ebyenjawulo. Mpozi n'okusanyukira wamu n'abo abalina bye batuuseeko ebirungi. Tetujja kwerabira baganda baffe abali mu makomera abayita mu kusoomozebwa okwenjawulo mu makomera, abali mu malwaliro abakutulwa amagumba, abaana bamulekwa abatalaba ku bazadde baabwe, abazadde abatakyalaba ku baana baabwe nga babaziika babatunula dda mu ntaana. Tutwala omukisa guno okubasaasira mwenna era tusaba Katonda buli omu amuteekeko omukono gwe ogw'amaanyi amumalire. Muganda wange Isajime. Yes sebo. Uganda weeyimiridde abantu naddala bali mu busoberwa naye tebaagala kukkiriza nti bali mu busoberwa. Bannange ndi mu busoberwa buli omu. Okay. Uganda mu kiseera kino Uganda yeefuga. Abalina obuyinza tebamanyi kiddako ne bana abatabulina tebakakasa nti eri bwavaayo buli wakati awo. Kati tuli mu kyeki kati awo tewali amanyi kyaliko okujjawo Katonda banaasasira ne bamanya obulungi nti eggwanga okubeerawo bantu kebere mundu okugigula abantu nekubwa abantu ne basigala nga balowooza kati amaanyi ago abantu ge balina baze eggwanga lyabwe engulu embeeredde ku nnomo nabo tebamanyi nti bagalina amaanyi. DPTV Uganda, Dawn People Television. Tubaanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseko nate olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi 28 mwezi gwa 4 era nga lunaku lwa 2 omwaka 2026. Njagala kwebaza wenna atambula naffe nchokola kya muwendo era tugamba ntojjanga okwo nenjagala okutegeeza nti video gituwere like eyakatwegattako nga gwe mulundi gwosoose okubeera ng'olaba omukutu guno genda maaso n'okubeera nga ate osubscribinga. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeeko gwe alina ebizibu ebyenjawulo asobole okubeera nga akuyamba. Ku namba y'essimu ebeera ku screen yaawo munoonyeeko eyo gy'olengera essembi ya 711 asobole okubeera nga ensonga gikwasaganyiza ddala. Mu ngeri y'emu gw'ayagala okuzimba oba ayagala okuddaabiriza enju gy'olimu erabikire ddala bulungi nnyo noonya bannaffe abandiga Construction Solutions. Bano bakugamba nti bakabaka bakabejja tebeebuuza babeebuuzaako bwebuuza ku nsonga z'okuzimba. Kale nno banoonyeeko ku namba y'essimu gy'olengera ku screen yaawo essembe 222 basangibwa Reza okuliraana Nikan Resort Hotel. Banoonyeeko ensonga bagimalirize. Tugobye bumale era tumaze okubeera nga tukkalira ebigambo wamma tubyogere
muganda wange Wanyisewa. Eyo owulira biki ebintu nga ffe bitutabula bituuka ne bitugatta emitwe. Mulimu sente z'oggula enku ebintu bitugassa omutwe n'amanda kyako ndowooza biliyoni tutandikire ddala 7. Nabuuza abagayi ba gavumenti Ibrahim Ssemujju mugenda kwokya kukalirira Uganda kugyokya biliyoni 17. Ekitegeeza ebibira ndowooza bagenda kubigula byonna tugula firewood n'okugula amanda kye bagenda okufumba nange sikimanyi. Omwaka mulambe emmotoka emu Financial Intelligence Authority ne URH emmotoka emu pick-up nga bagiteddewo amafuta miliyoni 108. Kitegeeza nti bwetandika okusimbula ku makya nga July 1 tegenda kuyimirira mpaka July kubanga amafuta miliyoni 108 kisegeeza okunywa amafuta. Emmotoka bati si yakuyimirira emisana na kironge agivuga naye tavaamu talya avuga mvuge mpaka omwaka gw'ebyensimbi lwe gunaggwako n'endala kakati omugatte gwezo triliyoni emu zezo kutambuza emmotoka n'amafuta. Budgeti erinnya buli lunaku tusemberera ogw'omukaaga buli gwa mukaaga budgeti esomebwa. Ibrahim Ssemujju ng'anda omuwulidde yeewuunya kyokka eno mu kwewuunya abakulu baleeta tteeka bayisa budgeti we baleeta zi sovereignty ate zigaana ssente okuyingira mu ggwanga kyokka budgeti eyongera kulinnya. Tutandikira awo mu bigambo ebitonotono. Neyanza nnyo muganda wange Sajime abali abatulaba n'okutuwuliriza. Omanyi twogera ebigambo bino nga lwakuba nti bigenda ku likodi paka olubirituuka eri alibikozesa kyateekeddwa bikozesa. Muganda waffe Ssemujju Nganda muwulidde ng'ayogera naye awo ensi yavaawo kukwogera ebigambo ebyo byogeddwa ebbanga ddene nga byogerwa abantu abagezi betuyimirirako n'ogamba nti bano bali wano bali mu palamenti batudde bateeseza eggwanga. Bwe bafuluma bwe bati n'ebivaayo byonna okujja okunyigiriza abantu abo bennyini baba bakoze eki be baba bateeseza. Balina challenge nti babeera batono abalina endowooza oba oliawo zikikirira abantu naye ate era buno obubaka era mbuwaye ne banne. Oweekitiibwa Ssemujju Nganda nga okyayogera ku ssente z'enku sooka otubuulire omugaso gwa palamenti etulamu ababaka 529 gy'otuula yennyini era otubuulire ng'ogenda kadinisa kali okulaba oba zaaguddeko omusaala gwo gwaguddeko ddala emirimu gy'obeera okoze giba gikusasuza ensimbi ezo. Njogera ku Ssemujju neŋŋamba bonna palamenti gye mutuulamu ffe gye tusooka okwewuunya nga tetunneewuunya byefulumizza kuba nnene bula kawanga kana akatono bwe kati n'amakulu g'abo ababaka abangi gakubula nti buli muntu ali eyo yenna yenna munnayuganda akujulira tewali kirowoozo kya muntu yenna kyawa mubaka oyo agenda akiteesezeeko tewali. Omanyi ogeze n'oyogera bw'otyo nenzijukira nti tusindika ababaka wano bayongeza ebintu omusolo gwalinnye ababaka abasobodde okwecwacwana ne boogera zijja ku point yo nti okwogera nakwo ensi ekukooye nti omusolo gwalinnye ku bintu abantu bye bakozesa mu bulamu obwa bulijjo. Naye ate gavumenti yayongeza ababaka emmotoka ze bagenda okuvuga ebbeeyi kati ababaka bayimirira mu palamenti ne bayomba mulinnyisa ebintu naye nga bo babawadde emmotoka wadde bavuga ya miliyoni 2 kati bavuga 315 naye teri agamba nti mutoole kuze emmotoka yange
oba siwuliranga kavayo naga ne bannaye n'omusaala gwa miliyoni 3 tufuna mungi mu kifo ky'okubigika abantu baffe n'omusolo mukendeze ku musaala gwaffe guno kale mutuwe miliyoni 15 okitegedde mutuwe 15 muleme bigika abantu musolo naye babagamba nti emmotoka ya miliyoni 3 nga bakuba mu ngalo weewaawo kati okwogera kyoyogeddeko ndabanga tubikkeko ekitabo kya ebyekwaso tugulewo ekitabo ky'ebikolwa webale nnyo nkyamuwa ebyo n'ebigambo byogera ku lw'abantu bokiikirira n'abalala bakiikirira wabaddewo campaign ziwano ku lw'obulungi bw'Abannayuganda nga bassa kimu mu campaign nga balina ekyabwe kye baagala oba omuntu owaabwe gwe baagala kati nga govudde ku kya Bobi Wine okuba nti tomwagala oba tomukkiririzaamu kkiriza mu ky'abantu kye baagala olunaku ne lukya president n'aba nga taliiwo nga tewali amanyi waali ekyo gwe tokitwala nga nsonga kukiremerako wakiri musule na ku parliament musule mu nzija zammwe ku lw'obulungi bw'Abannayuganda kiki badde bayayaanira gwe kyotannategeera naye nga bw'okiikirira nga bwe mugamba nti mwagala kukyusa bukulembeze yes mwagala kukyusa bukulembeze bye mwogera byonna mubyogera ku lw'abantu abantu bayitiddwamu campaign zonna country wide nga bakulaga nti twagala ekintu kino gwe nga tonnakyagala kati engeri gy'okukiikirira abantu wali badde ogamba nti omusajja abuza abantu gwe baagala ate tuliwo okukiikirira Bannayuganda ali luddawa wali baddewo reaction esinga kujja okutubuulira enku otegede nkyamuwa sebo olunalebo mwabateeseza eggwanga ne mukola n'amateeka aga jeno wansi nga bye muteesa temubijja mu bantu bammwe ero gavumenti erina ba ministers 81 nga tonnayogera ku nku kujjayo nku ze zitagenda kwanukula soko otubuulire omugaso gw'aba ministers mu kawanga kana ba ministers 8 olabe ne budget yebagenderako otubuulire oba waliwo olunaku lwe mwali mugambye wakiri ne muyimirira mu parliament ne mwekalakasa ku lw'obungi bw'omuwendo gw'ababaka ku lw'obulungi bw'Abannayuganda ayinza okuba kuba si yalonda ba minister naye ayinza okubeera nga akiraba nga talina kyakikolera naye kale kyogambye nti kale bandyekalakasizzaako nti naye baminister bonna baaki kubanga bakola ku lw'abantu in fact sinalaba yina mubaka yekalakasa nti lwaki ekisanja mwagala bakituuse ku myaka 7 kuba baagala kubongera 7 webalenye sinabakuwulira anyegako buli omu asirise kigende ku 7 golondayo enku ezagenda kweyogerako nozireeta ng'ensobi nnyingi zonna oziraba nali ngamba omuntu omuba nali njogera na Morgan omanyi omubaka oyo mubaka wa Morgan nnyo yes amwagala nnyo nange mwagala nnyo ne nali njogera Morgan oyo ne mugamba tinaye honorable lwaki ayogera nnyo ku biwedde okuyita nojja n'otubuulira abakozi mwami Museveni bonna balina mu State House n'otubuulira sente zigenda buli lunaku n'otubuulira naye nga byayise wootuula kitegedde kati obitugamba olwedde otusitula obusungu naye nga naawe oyongera kufuna toyina nakyokolawo Morgan tompagire Morgan musajja wa Morgan tompagire nange mwagala ate sigamba ye ng'omuntu njogera okwayira ese eddoboozi naye ndowooza yaabwe bonna efaanagana omusajja ayinza okukwanjuliriza engoye mwami Museveni zayambala ebbeeyi yaazo n'akubuulira engatto emmotoka zakyusa nogaa n'ebiro byonna mmwe mubimuwa byonna mu paalamenti yawo tetulabangako ng'okubya emmeeza nogaa nti ssebo leero eno budget temugiteekayo kati ate kanyanukula tannambuuza naye nga ajja kumbuuza nti ababaka abaffe batono otegede ababaka abaffe batono ddala olowooza bisobola okuyitawo mu paalamenti kati gwe kankwanukule ne komenti yo girekemyo olwaliro tulina omuntu akyusiza ebyobufuzi bya Uganda bamuyita Kyagulanyi Ssentamu Robert nga yeyambiddwako Bannayuganda Bannayuganda tebalina we baatuula kuteesa Kyagulanyi ajje kituufu ekirowoozo kyali kya muntu atya omu bwe yatuula n'abasatu ababiri ne bafumba idea Bannayuganda ne basika bwe tuba nga tuli
tuli batono mu parliament nga iliye majority nene kitegeeza nti naffe tulina impact gyesobola okuteekawo neetawa bali kyanya oba mukisa boguyisa bye bakola ki bye baagala kubanga eyo mbadde mpunyiriza comment eriva eyo nti tuli batono ono giwandika nja kuddamu ate njajjira so kakati nga tukyali ku ebyo byonna njagala okutegeeza lino eggwanga lyatuuka ekiseera version ekyuke version ekyuke bwe tubanga tubadde tujja twogera nga bitwogera dda twogera mazima nga tuyimirira mu bifo bye tuyimirira ku lw'abantu version erina kukyuka ngenda kugenda ku katono nnyo onoosonyiwa ekibuuzo tonna kimbuuzako naye nga tujja kubyogerako gye bujjeeyo nti tonanzikiriza bukyogera kuba waliwo omwana yabuuza pulezidenti ekibuuzo kyanyumidde nnyo era ekibuuzo ekyo kyeyamubuuzizza kyanyumidde nnyo yamugambye infact yalandazemu omwana naye nga ate yasookedde ku kibuuzo ku kyennyini n'agenda mu maaso naye ng'ekibuuzo kyabadde bwe kiti nti onookakasa otya abantu nti byoliko bya ddala ng'abantu mu kutunuulira batunuuliranga katemba byogwolimu ng'abuuza pulezidenti kibuuzo kyabadde kirungi nnyo kakati omuntu oyo mu kubuuza abuuza ki alaba nga obongo ye bukyamugamba ekifuula ebintu ebyo katemba ye muntu okwetoololwa emmundu bina nene zitabako kye zimukola wadde nga zimutawanyiza naye n'agenda gy'agenze n'ekya n'azisanga bina ne zimutawanya kati omuntu omulala alowooza azze ng'amanyira embeera ya Afrika n'ebyobufuzi byaffe asobola okugamba nti ono katemba emmundu bino ziyitamu oti otegeera ekintu ekyo nolaba ng'ensonga yentuufu kati ate yamwanukudde n'agyamwanukula n'amugamba bw'ati ani ayanukula president amwanukula amugamba nti byonna nga bw'obiraba tulwana ekintu eki kimu kufuula mundu ezo nafu obuyinza budde eri abaki budde eri abantu kakati kiddamu kiri nti waitosuubira tusobola oziyitamu nezaali zinoonya abantu nga zikwatiddwa abantu otegere ekintu ekyo zinoonya ffe abantu naye nga zikwatiddwa abantu nga kimu kyokka butamanya bumanya emmundu eterina maanyi kusinga muntu otegere ekintu ekyo so era bwe tubanga tujja kutunuulira ebintu bwe bityo ekindeseza point eno nti ebintu bino tujja kubitunuulira ebiteekeddwa okukyusa eggwanga oba ebiteekeddwa okukyusa obulamu bwa bannayuganda birina kuba bipya ebyo bye tutalabangako ye mwana oli kyeyabuuzizza nti bifaananyemu katemba oyita otya mu mmundu bina ekyemmundu bina sitaddeko naye nze nkiteekako kubanga kirabaga katemba nti omusajja mumutayiza mu mmundu bina oba bisatu oba bimeka ate n'aziyitamu oyo ng'alinga katemba naye n'amwanukula n'amugamba nti twagala kuggyako mundu eyo amaanyi gadde eri abantu otegedde kakati tuva mu ebyo bye tubadde tumanyidde okukola ngero gyakugenda mu kamera bakugambe nti abyogedde nga tamale mirundi otegedde ekintu ekyo twagala omuntu yeezuule ekituufu kyennyini abe nga akimanyi yaga ensuula mpya katulinde ekivaamu so saabikoze nga Morgan yabikola luli tubikoze ne babikola n'abalala ne bajja ne babiddingana ebyo byennyini tebikozeewo njawulo olwaliro birina kubeera bipya ebiteekeddwa okukola enjawulo sebo Ssemujju Nganda omubaka wange Honorable Ssemujju Nganda nkugamba bwe nti ebyo byonna byoyogera era byezooyogera ebbanga lyonna naye nga kale obyogera ku lw'abantu era obadde mukozi mulungi ow'amaanyi ne tebirina kyebikoze olwaleero mukyuse enkola kale tugambe first round ewedde kale tubebaza mwenna bakyatambula naffe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera njagala otukkirize mu ddakiika ndowooza ntono nnyo tusooke tuyiteko eri ministry ya internal affair olunaku olwaleero ekutte abagwira ba foreigner abawerera ddala oba abasukka mu 231 ne bateeka wali maka gaayo ng'ensonga egamba nti bano abamu tebalina mpapula ekyokubiri
bayingiridde emirimu gy'Abannayuganda abamu bakola n'obulimu obusemberayo ddala obasangamu paaka ng'atembeeya mazzi byannaku n'ebisesa n'omusanga atembeeya bunyeebwa naliko mu kibuga awo ssebo omusajja ajja omanyi zino baziyita wooma wooma omuyindi ajja agitambuza agikuta agitambuza atuuka kyokka yatuukira ku musuubuzi ayina edduuka wooma oba yali agitunda emitwalo oba 9 gyali oba 11 ng'omuyindi agimuguza 6 agitunda 11 omuyindi omuyindi agitambuza agituusa n'ono waatatuuka agitunda 6 ye wali mu dduuka agitunda 11 kati mbumpimpi ng'omusuubuzi alina okusuubula ku muyindi kumuyindi omutembeeyi mbumpimpi emirimu gy'abannansi gye bandibadde bakola ate ba foreigner nga be bagikola abandibadde nga ba investor. So olunaku olwaleero ministry ya foreign affair evuddeyo internal affair evuddeyo ne bakwata era ekyayongera okukwata egamba ekikwekweto kino kikyagenda mu maaso okufuuza abajja muno mu bumenyi bw'amateeka abajja nga tebalina mpapula empapula zaabwe nga zaggwako overstay abatalina work permit nga tokkirizibwa kukolera wano n'ebintu ebirala ebiri bwe bityo move gye ndowooza nti nnungi ekikoleddwa kubanga n'abantu baffe babibakola eyo so kirungi nnyo nze ndowooza kirungi simanyi okyogerako ki. Today I have a big issue which I want you to capture. As part of a nationwide commitment to national security and the rule of law, the National Citizenship and Immigration Control has successfully conducted 2 major enforcement operations against irregular migration. Acting on credible intelligence, enforcement teams from the Ministry of Internal Affairs, specifically from National Citizenship and Immigration Control, apprehended 62 Nigerian nationals. Chicho kirowoozaako naye aza Mr. Jimmy buli muntu amanyi omulimu gwateekeddwa okukola n'ebitongole birambikibwa emirimu gye biteekeddwa okukola biteekeddwa okukola poliisi ekuuma mateeka n'abiragiro amagye ne gakuuma ensalo z'eggwanga bannayuganda n'ebyabwe kakati amagye kye bayita okutukuuma ensalo si butatemako ku Uganda kumanya Uganda ebiyingira n'ebifuluma abayingira n'abafuluma n'abalabe mwe bajjira oba okubalaba ne babaziiza singa ensalo z'eggwanga baba bazikuumye bulungi kakati bava ku mulimu gwabwe ne badda ku mulimu gw'omuntu ne bayingira mu byobufuzi baani bannamagye ensalo ne zibeera open wano oli mutugamba nti bano balagajjalira omulimu gwabwe nti abantu ne bayingira buyingizi ggwanga right ne bayingira buyingizi ggwanga bano ne badda ku bitayina kuba byabwe okay kakati ojja kuŋŋamba nti era we bayita okuyingira waliwo abaliwo naye avunaanyizibwawo omukulu asobola omukubira essimu kiro oba ku makya n'amugamba nkwetaagawa najja n'agamba Sajjime ntuulira akaawo ku migration ntuulira akaawo Sajjime ebizibu bye naye tobimanyi gwe omugambe kutulawo naye tobimanyi tamanyi n'amakulu ga kuyingiza na kufulumya muntu kwagwe eri mukama waako isi ogenda okole politics we oprotecting gains ze ensalo ogivuddeko ogirekedde Jimmy naye n'ebizibu
muntu oyo ayimbye. Kirungi kye bakola. Naye mubikole professionally. Abantu abo baba n'emisango luvannyuma lwammwe kulagajjalya ku mirimu. Nti wano obuuza baayitawa okuyingira. Era tebekalakasa nnyo nga babakwata. Mwe muswala n'ensobi zammwe. Bali mukola without work permit. Bebazeewa. Bebazeewa. Olwo mukuma ebya bannayuganda, mukuma bannayuganda n'ebyabo, mukuma ensalo z'eggwanga. Muve mu politics mugende mukole emirimu gyammwe nammwe abasirikale. Nene mawanga amalala, of course ne bannayuganda we bali abakolera eyo nga work permit tebannafuna, ng'alwana kufuna bufunyi, waliwo atabiriiko nga afya. Abalala nga bali ku overstay. So ali ku overstay aba teyajja mu bumenyi bw'amateeka, right? Aba just papula byaggwako bugwe. Kakati wano okujjako nze kimu kye najjukidde nti bano bakwatibwe yes, naye gye buvuddeko CDF yavaayo magani simanyi oba ojjukira bwe yavaayo n'agamba nti Abanyarwanda bonna baweebwe passport n'obutuuze. N'agamba era ababadde bamma Abanyarwanda awo ku internal affair. In fact ne kwa aviation yao bonna agenda bagoba. Owai mukulike eyo mu misinde mwadduse nabalabye mwabadde banjo kamala ja MK at 52 mwagitumye ejo mulundi guno mwagitambuliza ku Run for Hope duka kulwesuubi mukulike eyo nenga mwagenza okuvayo ng'omukulu munyiivu omukulu munyiivu naye nga tannaba kunyiiga ate abatuuze be basoose okunyiiga abaddusi. Omukyala awo oba maama Museveni oba yeeyitaani mukyala yeewunza naga naye guno mulundi gwakubiri nga tudduka gwe tuddukira ye nga tabaawo. Ne ngamba yi ono tamanyi nti neno tebabuuza bibuuzo bakkiriza bukkiriza. So yabadde yakamala okuwa okwemulugunya kwe CDF n'ayiwawo n'asooka atwalira ba CDF ba former CDF ng'ogyeko Katumba Wamala. Abasigadde kino mugenda kifunamu obuzibu. Muganda mutya okuba okudduka kyokka naye teyabaddeyo. Naye teyabaddeyo naye anenya abataabaddeyo yabaffe ba CDF bagana batya okuba ku mukolo gwa mukama waabwe kati kuba kati ono ye current bo bafooma bateekeddwa okubeerawo. Mulabyeko leero yeebazizza nnyo Thomas Tayebwa Deputy Speaker ye yamukiikiridde w'ataabadde era n'amutenda okubeera omulungi ebitagambika ne CDF n'agaaweewaawo. Nange ndi musiimu nnyo ebitagambika okubeera nga nakukiikiridde mukama wange. Tutandikire awo ogaana otya okubeera ku birthday yo n'onenya abatazze? Ane yanza misajime. Ebintu ebyo biraba ensobi we zisookera n'okutuuka awo. Fact biri ne mu bayimbi. Abayimbi gwe bw'owulira ng'ofulumiza oluyimba ne bagamba nti oyimbye nga Sajjime gwe siibula ogenda okola ebirala. Yes. Kubanga kiki baba bategeeza Sajjime waali lwaki oyimbanga era bajja kwagalani Sajjime ne bwana abafudde n'eddoboozi ligenda kukola ki lwali owulidde ligenda kusigalawo. Kakati omusingi emisinde kwe guli gulina ekifaananyi mwe gutambulira. Okay. Wano Uganda yonna abantu bangi bakola emisinde badduka. Oba companies nyingi zikola emisinde ne zidduka.
naye buli wowulira birthday run omuntu obulongo bumuddukira mu lubiri emmenge. True. Ebyaddala. Nga sinagenda eno ku bajenozi abatazze n'omukyuzi gwennyini gubulamu mu kyewategese naali kugambye nti okyusaamu ku nkola sigamba nti emisinde tegibaawo naye n'okyusaamu ku nkola naye enkola gye wayikyusiza oyinza okugamba nti kale abavubuka mujje ku lwakino nakino nakino tudduka emisinde gino naye ate bali mu makomera ate nga gwe abateekayo ekyo nakyo nekibeera kizibu kyo. Otegedde abala bali mu basement nojja n'ogamba nti kale oba tutekewo enkola eyaniriza Uganda empya nga tusibula bakadde baffe tudduke egy'abajjajja. Abaana baabwe bali mu ntaana bafa byabufuzi nakyo omulama tegujja kolaki tegujja kuvaayo tyakale ku kyabakyala bayinza okubuuzawo obusinziro okubaluumirirwa nga babbaabwe bali mu basement. Ekyo nekyo nekiba nga kikoze eki kakivuddewo naye ng'onoonya ekyawukana ku kiri kuba misinde kabaka tagirinaako monopoly naye mu bwongo bw'abantu mulimu birthday run nga buli wojjogerako oba otegeeza kabaka wa Buganda era otegeeza nti giri mu lubiri emmengo ekyo kisooka ne kyonoona omulamwa ne gubula. Kati bwe tutuuka eno maaso ne tujja ne tugamba nti yes bantu kika ki b'oyagala bokoonera ne kwa CDF bonga bwe basavingira ebbanga eryo lyonna teri yakuza ku mazaalibwa ge tebakimanyi onenya baabwereere tebakimanyi kujjako okuba konvinsinga ndobagamba kino kiguddewo kipya mujje naye nga tannajja tomunenya yamalako ttaamu ye nga takimanyi takikozeeko takirabye omwagaza akyo otegedde n'ekisembayo omukolo gubeerako omugole omukolo gubeerako omugole ago mazima ani yabadde omugole ku mukolo ogwo yabadde General MK kati bwaba yalemeddwa okugendayo lwaki anenya abataagenzeeyo muvuddeko nze namumaze dda kyayinawo obudde kale waliwo kano si kaffe omanyi omukolo guno gwateebwamu amaanyi mangi nyongera okukujjukiza ogamba tebaguwa budde buli awo omukolo guno sebo nkutegeeza Uganda Media Center yaguwa platform omwogezi wa poliisi yayogera omwogezi w'amagye ow'ekiseera n'ayogera sebo buli kitongole kya gavumenti nkyaliyo era baavaayo ne bagamba buli ayagala oggula era nga buli olunaku lumu ne bagamba enteekateeka zaawedde mujje security egguluggulu ogamba otya nti tebaagulanga naye yo bukedde nga bwe tugimanyi ekola binyuma byokka bukedde yo bwe yagenda ku mukolo gw'amazaalibwa bwe yatuuka yasooka kulaba binyonyi era netukubira negamba nti NRM ne PLU we bali tewagwa mmere n'ebinyonyi byesombye dda abaddusi we bamala okudduka birye ku magumba nenga waliwo ebyana ebibeera ku social media nga bigamba PLU mbupiraawo bukedde kyeyagadde okugjayo oba just yondeetegesa ate wetuveeyo eyo naye bukedde mukama tali gisonyiwa ate mwami Museveni yavaayo n'agamba bukedde emikutu gy'enkuba ne bukedde eyaffe gye tuteekamusi yawandika mawulira nti anyway byebyo byali ku birthday run of course twalabyeyo ebikyala ebirungi twabirabye kyali wange yaŋŋambye Sajjime
abaana baabo ne bamutuma okumbega abayamaze dda abadde ndi awo ngenda okulaba waliwo omukyala abaana bamukubye ku social media awo botaziika tayabya nnyimbe tabeererawo banne nene yeesitudde tabangako mu gya kabaka yeesitudde mbu simanya naye n'abaayo nagenzayo ekifaananyi kya Juliana kisala kive eno kidde eri kive eno kidde nga kale guli ogwale gwasuuliddewo comment mbu yadde tayinza butabeera ku birthday ya taata w'omwana nenga naye bannange katoyo ne bamukwatako bukwasi kale omubuulira ddala obukiirako obukakafu ne Juliana abantu bamwagadde Juliana abantu bamuwa ekitiibwa fact naye yeewa ekitiibwa bantu bamwagadde Juliana mukwano gw'abangi ate abantu bwe baba tebakwagala tebakugambako omulala ne yeebuuza emisinde gy'omuntu ng'omu gituuka gitya okubanga ate platform za Uganda Police ate ze ziranga emisinde ne ngamba Uganda kasobeza ate tunaabuuza ki tunaaleka tuve ku bintu ebyo naye nga kino tukisaba mu buntu nga bwe twayisizaawo birthday run bane tusaba mu mwoyo mulungi batukkirize n'abe saidi eno tutegekeyo Bobby birthday run oba tutegekeyo Bobby run ejama tugyogeddeko bulungi si kyo era gyabadde mirungi mutusaba bambi mu mwoyo mulungi mutukkirize ne saidi eno kavule etegeke Bobby birthday run mutuwemu ku kibuga ne Kololo kakati ffe gyaffe gye twagala emisinde egyo giba gitwala butwazi bamu egyo gye twagala ffe gyaffe giba gitwala butwazi bamu lwaki okyogedde gye twalibadde twagala kale away from that side tukkirize tugenda kuyitako katono eri baganda baffe Muwanga Kivumbi baleeteddwa mu kooti omulundi ogwasembayo ogwaddiri ogwasembayo omulamuzi yalagira abaana abaali batannabaweza myaka 18 bagibweko kuno bo bateekebwe walala ku luno bakomyewo wabaddewo essuubi nti oba oli awo ebintu bigenda kukyukamu naye njagala kutegeeza nti bisigadde nga bwe biri Muwanga Kivumbi ali ku musango gwa butujju newankubadde Muwanga Kivumbi ali ku musango gw'obutujju tukimanyi nti ekooti terina weeyogerera ku bafu abattibwa newankubadde ali ku musango gwa butujju ekooti terina weeyogerera ku baakuba masasi terina weebogererako then ekibuzo ne kijja ekinene nti kusini kuliko abafu kusini kuliko abatta Muwanga Kivumbi tebamulanga kutta si bwe kiri bamulanga butujju then abatta bali luddawa abatta abantu bali luddawa ye tunaawulira ddi keesi y'abaafa bafune obwenkanya bwabwe ekyo kyo kigenda bbeerawo ddi nakyo tukirindiridde oba oli awo leero babammya badde mpulira bannamateeka nga bagamba nti ekivunaanibwa Muwanga Kivumbi ne banne okusooka Muwanga Kivumbi nti bamuyita nga bamugamba akyuke abawagire n'agaana ogwo musango gumu ogwokubiri bamuvunaana kubeera deputy president wa NUP wa Kyagulanyi mu Buganda ndowooza nakyo baali tebakola ki baali tebaagala akibeere naye n'alemerako n'akibeera ku Muwanga Kivumbi musango nga tenaba kufuna bujulizi era lino ebbanga Muwanga lyamaze mukomera ali mu kusavinga kibonerezo naye nga talina muki musango kano kakodyo ka state bulijjo bakuteekako omusango omunene ne beefuula abanoonyereza
nti banoonya bujulizi naye ng'obujulizi bwe banoonya tebukola ki tebuliiyo naye gwe ng'oli mu kkomera osaavinga ki kati essaawa egenda kutuuka bagaye nti obujulizi bukoze ki bubuze naye ng'ate omaze okusaavinga ekibonerezo ako kakodyo akakozesebwa gavumenti eyo. Ekyokubiri, gavumenti eswadde nnyo. Tosobola kugamba nti babiri ku bantu abavunaanibwa baze ne bakomplaininga tunoonyeza ebbaluwa gye bawandiise ebuze tunoonyeza complaint yennyini gye bagamba ekoze eki ebuze ani yakomplaininze amanya bagogedde ne tubabuuza mu lujjudde lwa kkooti nti ono yakomplaininze ne baga nti nedda ebyo tetubikola ki tubitegeera kakati gavumenti ate yerowooleza abantu betukola ki betuwolereza naye bino byonna bigatta mu kintu kimu guno omusango gwa byabufuzi Muwanga avunaanibwa kubanga ye vice president w'ekibiina kya National Unity omusango gwokubiri oguvunaanibwa Muwanga omutajja kulaba ku charge sheet bamutuukirira okukyuka n'agaana okukola ki tewali musango mulala gwonna. Tutandikiraawo kubiri byensoose nabyo tugenda funa ddi obwenkanya bw'abafu abattibwa tunalaba ddi kubatta nga nabo bavunaaniwa omusango ogwo gye guli kati tukyali kugwa abatujju naye gwe bagamba omutujju abafu baafiira mu njuye abatta n'abattibwa gwogwo tuguwulira ddi aneyanza muganda wange Sajjimu ebigenda mu maaso mu ggwanga tebisoose busoose byali bibaddewo be baana baliwo waliwo abaamala emyaka mukomera nga gikunuukiriza 5 nga gavumenti ebagamba benenye babasonyiwe bakize emisango benenye babasonyiwe kituufu naye ng'ebbanga lye baatambula nga bonna ku kkooti esaba obujulizi tebuliyo omukadde gwe gwoza omupya twalabako muganda waffe Ssegirinya Mukama yamutwala Mungu amuwumuze emirembe amusonyiwe byonna ebyamusobako ng'alaajanidde mu kkomera awo nga buli lunaku engeri bannayuganda gye baali balaba nti tewaliwo nnyo musango nga buli lunaku tulowooza oba leero oba luli oba ddi kkooti ya Uganda bagikuyimirizaamu nga kye bakuvunaana ng'olimu wekabooti mu kkooti nga bakuvunaana naye ng'olimu wekabooti tebalina bujulizi teri akuwaabidde teri akuwaako bujulizi ne bakuteeka mu kkooti n'obeeramu kakati tuli mu layini y'amateeka tubadde tuli awo mu bufu bwe mu ku mateeka ne gavaayo agajja okumenya ebintu by'abantu ku makubo bantu ne balaja n'amateeka bino biri tugenza okufundikira ng'omuntu omaze n'agamba nti muyimirize ebintu ebyo simanyi oba yamenye etteeka simanyi oba yabikola ng'ayita mu mateeka kakati suubira omuntu ono nnyo obwenkanya nti waliwo asobola okuga nti oyo mu bumuwe oyo mu bumumme okitegedde kakati bannayuganda ebintu bino kakati olaba ku ekyo nsonyiwa okusala ekitofaayo Minisita Bahati yasinzidde mu Parliament n'agamba nti okumenya kuyimirizibwe mu ggwanga lyonna ne bamaze okumenya abantu ebintu byabwe bisaanyiziddwawo kakati olwaleero
minisita omulala azze n'agamba kabinenti etudde n'eragira okumenya kuddemu kugende mu maaso. Uganda kakati genda maaso era tusuubira omuntu okuba nti ekkooti bamuteeka mu kizimbe premises ziri naye nga ekimuvunaanya amuvunaana n'oyo gwe bamuvunaanira nga bonna tebaliiwo abo bantu basatu otegede naye ng'eriyo anyiga epeesa kibeere bwe kiti kibenga bwe kiri kati omuntu bw'afulumayo nga kanso najja n'akugamba nti ku misango egivunaanibwa Kivumbi guno ne guno tegiriiko naye muri yo life kweguli nti guno omusango nti yagaana okukola okukkiriziganya nabali okukola nabo era ne bakugamba nti yagaana ndabobulanga okubeera omumyuka wa Kyagulanyi ebyo byonna tuba tubikkiriza kubuga tusinziira ku muntu asinziira gyali n'anyiga epeesa ku kitongole ekitambulira ku mpapula ne kiyimiriza byonna bye kikola nga ye ayogedde bwogezi mukama nga si mpapula kwasinzidde kubanga amateeka gawandiikibwa mu mpapula oli n'agabikkula n'akusomera ne wajjayo directive nga terese lupapula n'eragira byonna bisuubire okubeera nti omuntu gw'osuubira nti we musuubira okulaba nti baliwo abatta bayinza obutajja abaafa obwenkanya babujjawa bayinza obutabanyegako ne babeera ku ono gwe baalumba ewuwe ne battirayo abantu ne bamulanga ogw'obutujju nti waliwo embeera yasettingibwa waliwo ekiragiro nga tekigoberedde mateeka tekisinzidde ku mateeka ne kisinga kooti etaputa amateeka. Naye nekyo kyenjagala okwebuuza mu ogw'omusango kubanga president bwe yali ayogera Mwami Museveni president mmanyi omu Kyagulanyi Mwami Museveni bwe yali ayogera ng'ayogerako ne bannaddiini ng'akalulu kawedde yatugamba nti ekiro ky'ennaku z'omwezi nga 13 twalonda nga 15 yasula atunula ng'afuna information okuva mu bitundu ebyenjawulo ku biki NUP bye yali epulaninga okukola singa baluuzinga akalulu. Kakati bwe nzirako emabega neebuuza bw'aba yasula afuna information nga 13 lwaki teyaziiza ebyatuukawo kubanga ebyatuukawo ekiro ekikeesa nga 15 lwaki teyaziiza okusinziira ku busobozi bw'alina n'alinda ekikolwa kisooke kibeerewo balyoke bajje ye lwaki ekikolwa bwe kyabeerawo abantu battibwa nga 15 ekiro lwaki abasirikale ogenda ku crime scene bazingeko ekifo bagende oluvannyuma lwa nnaku 2 bembyongerezaako nja kwonoona okudinze bulungi bibuuzo abakulu be bamanyi bwe bakola ensonga zaabwe ne bandivudde ne batunnyonnyola kubanga ffe ng'abantu eno bitubuzaabuza era ne bituleetera nti ekikyamu ekyakolebwa kirabika abaakikola weebali babamanyi mubazibiikirira kati tusobola okutwala okujjako nga muzze ne mutunnyonnyola ekitegeerekeka lwaki abafuti emusango gwabwe teguliiyo ani eyabatta yavunaanibwa ddi n'ebiringa ebyo. Kale ndowooza katuveeyo eyo naye ng'ensonga eyo naakagita njagala nsooke nzijukize bannayuganda wabaddewo amaziga ku bantu ababadde bamenyebwa ku makubo n'ebiringa ebyo era gye buvuddeko emboozi twagibakolera wano nga minisita David Bahati avuddeyo n'agamba nti twatudde ne tusooka tuyimirizeemu okumenya abantu okwetoloola eggwanga lyonna abaffe leero olunaku lwa 2 right
ndoza lwali lwakutaano Minister David Bahati lwe yavaayo lwakutaano kakati olwaleero kabinenti esazeewo okuddamu okuttukiza enteekateeka ze baali bayimiriza eza trade order mu ggwanga lyonna era bino byogeddwa Minister wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi yavuddeyo n'ategeeza nti bizeemu okumenya kugende mu maaso kyokka eggulo si Mande omukulu ani ono owa Kampala Uhuru yavuddeyo n'agamba twayimiriza twayimiriza tewali kuddamu kumenya abantu baffe n'abayononeddwa abamu tugenda basasula yayogedde eggulo leero bagambye tumenye ku lwokutaano bayimiriza kagamba ebintu bizibu Mr. Jimmy natandise n'akagambo ali akagamba nti Uganda yefuga buli muntu yefuga bali ekyamazima okulonda kwa bannayuganda si muzannyo agamazima go gabaawo nti baalonda akaluluka era nze najjanga njogere mabegeri naye nti bannayuganda olunaku lwe balilonda akalulu ne bakakasa nti bakalonze embeera tegenda kusigala kyekimu munnange obuyinza buba buvuddeyo eri bannayuganda obuyinza baba bugabye bali nga tebuliiyo okyegedde kati fujjo bwe bajja abantu bana nga bakolera gavumenti emu nga buli muntu akola statement ye ku kintu kimu kikulaga ki tewali communication communication eyo ebesinga ku buyinza otegedde ku buyinza kubanga omanya office omanya order gy'ogijja omanya directive gyevudde omanya wa wosindika obubaka kati naffe nga bannayuganda obuyinza obwo tweme kwogera bogezi ku mimwa nti twabujja ku muntu omu twaga tuteeke mu bwongo tukimanyi nti obuyinza twabujja ku muntu abulina ne tubugaba akadde katuliira owejjokolera byebisebo tusembyeyo speaker Speaker of Parliament, Right Honorable Triple A. Anita Among. Straight out Bukedia. Speaker yavuddeyo n'agamba nti Parliament ye kumite aba opposition bonna naye 11 eye 11 bonna yabamira naga kati ate eno eye 12 they are going to be warped kakati speaker ekibuuzo kyennina simugaana kubanga abamira naye ekibuuzo kyange kiri nti eri eye 10 twala ebye 11 twalaba ebyalimu amazima gali nti twalabako abakulu mu NUP nga bagamba be baawo obuyinza okubateeka ku kabinenti ez'enjawulo nga bagamba baye muveeyo aga tetujja kuvaayo aba NRM ne bagaafe tuwagira bano etugana naye ggwe mmwe muwagira mutya omuntu nti ono atuvuganya bulungi ye tavaayo kakati ekyo ne tukitegeera nti eno mu NUP oba mu opposition kituufu omukazi ddala yalinayo amaanyi kakati eye 11 abatannalayira eye 12 abatannalayira batabalina bwe balowooza ebisuubizo bakama beeta basuubiza bingi kiki awebale nnyo Anita sijja kumulwako ngenda kusooka mujjukize mugambe nti Anita wayogedde ekigambo ekituufu naye wali wabadde bye wayogedde wabaddemu ebituufu n'ebitali bituufu ekyababaka abasubscribinga naawe kituufu baaliwo n'okulaga naffe tubategedde ebyaddirira wabimanya ekyo oli mutuufu mulirabe mwamira mbwe ebyaddirira wabimanya kwayo mikwano gyo ebyabatuukako wabimanya ebitiibwa byayiikaawo kati gweoyogedde leeti ekyoyogedde ffe twakimanya before
era ne reactions nestakingibwa ekyokubiri Anita Amongo obuuziza nti ategedde atya abajja batanakolako nabo waliwo abantu abaali akasiimo nga tebannayingira mu kukola mirimu ebintu ebyo babikola before Anita akugamba nti era alinawo abamu byakoze eki byakolaganye nabo nga walaba abafuna akasiimo nga tebannakola era bagamba eby'12 aba alingizaayo nga abirabye abimanyi wateekeddwa okuba nga waliwo abamu kuba muwe essuubi nga bali bwe bamuwa essuubi naye twamanya ne kubano tujja kumanya naye simanyi saba nnyo kubanga oyinza okutuuka gavumenti ng'olina tekolera mu ndala nakyo kisoboka saba nnyo oyinza okukolera mu ndala n'ekirala tekisobola ate kubeera kizibu kuba wootudde Kadaga yaliwo wayagalawo nga Kadaga waliwo ayagalawo nga wooli mawo omusanyisa mbawo bwasalawo okukola kyakisiru akikola n'amalayo naye gavumenti n'ekyuka Speaker Anita Amongo mumuwa ekifo emunanga abantu abamu si batuufu lwaba bakozesa oyinza muwa kifo ki kakati ng'oyo ekyo kyosobola omuwa aweereze obuweereza abukole akole obuweereza tajja kikkiriza naye nga kyagwana muleke muveeko muveeko kati oba nseka ki ekifo tekyogeddwa obuuza kati ekinsesa oli wagambira nti oba kifo kitegeeza talina waagwana anyway twagala bebaza mwenna bassebo ne bannyawa batambudde naffe mwebale nnyo mwebalire ddala mubadde balabi balungi okuva gye tutandikidde okutoka no tugenze maaso n'okuba nga ate sho tugikuba oluku mutwe njagala kubeebaza n'okutumira ku buli ssekinnoomu atugoberera nti kyokola kya muwendo abali emitala w'amayanja abali Canada, Sweden, Switzerland, abali Kuwait, Oman, Jordan, Qatar, kosa ne Bahrain, Dubai, Abu Dhabi, mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala abawangalira mu ggwanga erya America bali Massachusetts, bali e New York, Washington DC, mukadde kana bali Washington, e Boston. In fact Washington be bali n'omukulembeze mu mukuume bulungi yabadde Boston yawo ensonga yatambulidde ddala masavu so yabaddeko ekiro ekikeeseza olunaku olwayo yabaddeko mu Harvard yawo ng'ayogerako n'abayizi era mwebale kubeera nga mwamutreatingidde ddala bulungi nnyo kyemukola kya muwendo mutukkirize tuleme kubeera nga tusukkako wano Mukama Katonda omulungi ow'ekisa atukuume nammwe abakuume wa Katonda n'ensi yange Uganda. Peace and love.